All the measures previously announced will stay in place for another 21 days. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ayongera ennaku 21 nga bannayuganda bakyali ku muggalo. Abantu bangi omuli abayimbi baavaayo ne batandika okubaako ne bye beekolera nga beekuumira ewaka. Olunaku olwaleero tuwayizaamu ne Emmanuel Suna amanyiddwa ennyo ng'Omulangira Suna era ng'ono tumusanze mu bitundu by'e Makindye ewaka we. Ono asinzidde n'asaba nti singa waliwo akakisa konna gavumenti yandibadde eddiriza ku nnati ezaateekebwawo olw'enjega eno eya coronavirus. Suna bw'ati alabudde nti abantu bayinza okubakuma obutafuna kirwadde kino ate ne bamaliriza nga bafudde enjala. Kubanga Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekiri ali mu nnyumba bamanyi kye baali bategeeza kufa. Gavumenti ze kyengisaba nti erowooze ku nsonga nti ne mu nnyumba abantu basobola okufiiramu enjala. Ffe abakulu abo bali ewaggulu gye bali bateeka amateeka era tunyumirwa nnyo tukuuma naye eno ffe ababeera ku ground ono lemani abeera ku ground ffe tulaba cases mwalabye omwana yakubye munne n'amutta mbu lwaki yafumbye enkoko. Omulangira bw'atyo nno atunyonyodde engeri obudde bwabumala ng'ali ewaka we. Ngezaako okwenyigira mirimu egigenda mu maaso ewaka, nfumba, njoze emmotoka zange, njoze engatto zange, nkola exercises, mbeerako nkuba ku piano n'ebirala byonna byo bityo okusobola okuba nga ntwaliriza olunaku n'okubeera ku internet kuba kati buli kimu kyonna kitambulira ku internet. Ku luuyi olulala Mukasa yasiinira ng'erikola ensimbire lya Lil Pazo bw'atyo naye avuddeyo kwegatta ku bannayuganda abalala abawaddeyo ke balina okusobola okutaasa abo abatalina kamere kamala mu kaseera akazibu kano mwe tuli. Yasiini ono atambuza bigere nga n'obusawo bwa kawunga obwera ddala kiro 8 azeetisse ku mutwe ne banne ng'agamba nti n'akamotoka kaabadde alina kakwata omuliro gye buvuddeko era nga kati akyali mu maziga. Lil Pazo akawunga kano akakwasiza Mary Carol Crut era ng'ono ye ssentebe w'akakiiko kano akaateekebwawo okufuna obuyambi bwonna okusobola okubutuusa ku bantu mu bitundu eby'enjawulo gye bali. Era n'enkubiriza n'embayimbi bannange naddala abo bannayuganda be babawagidde ebbanga ne babawa buli kimu ne bajja mbivulu byabwe mbagambye abamu bali mu concert 10 abamu balina mu universal baveeyo badduukirire Omulanga mbasoomoozezza baveeyo ne bwekaba katono okubanze obumalirivu bwange namwe mbulabye neetise bwetisi kuva mu kisenyi so bino tebiriiko bwa serebu ekirwadde kino Mukama Katonda yakirese kutulaga nti ffenna mu nsi tulina kudda eri Mukama Katonda nakubeera bwetowaza ate naddala ffe abayimbi kitukakatako nnyo kubanga tuliwo ku maanyi g'abantu. Mukasa akozesezza akakisa kano ng'omuyimbi yenna n'ayimbiramu ne kwabo ababaddewo. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna abantu abasoba mu bukadde 2 be bakwatiddwa ekirwadde kino mu nsi yonna era nga n'abasoba mu 5,000 be bawonyeewo ate nga abasoba mu 14,000 bo tebalutonze era nga bano kibalese obulamu tebalina. Joshua Mitala ku lwawo Nawali Record TV mu Kampala.